Ulira obukambwe n'obunkenke obuli mu ggwanga lya South Africa wenjogerera nga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamaze dda okutonya ku ttaka wali South Africa naye ekyennaku oba ekyewunyisa laba poliisi ate bw'emuyodde. Ampuliriza amawulire gano gazze gaakatonya si malungi naye ng'olina okubeera ng'ogategeera nti pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ava mu ggwanga erya America okutonya South Africa ono ayoleddwa poliisi naye nga kigambibwa okusinziira ku mawulire ageesigika gennyininyini obutambi mbukuleetedde bino bibaddemu Gen. Museveni okubeera ng'ono akwatibwa mu nkwatibwa eyo ey'ekivandulo nga yakatonya mu ggwanga erya South Africa. Nze Ekema Semabega w'omuzindaalo musavire gyempere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tambule ffenna mu waka waffe tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa Kkungwe alina ekizibu kyonna mukooneko ennamba yogenda kubeera ng'ogiraba. Nsumuludde wuliriza ebigambo bizze naye nga si birungi. Banange tukakane mwebale nnyo mwebalida kunyaniriza bwe muti balengedde wali naye abasirikale banonye ku nnyonyi kwennyini bakulu eyo ne bategeeza nti gavumenti ewaffe yakubye essimu negamba nti muli wano munize muli violent n'ebirala kimanyi nti balimba mwebale nnyo kukuuma mirembe naye ate mwebale kuyimirira singa tuwadde Uganda watugamba twebereremu ate ne wano bagezezaako okuleetayo dictatorship naye tubalemesezza nnyo mwebali edda ndi musanyufu bannange ffe tusinga nga tusinkanye tukakanya omwoyo Wendi tata mukulu kamya wendi ekimanyi nawe President atuse the people's president. Banange tukakane mwebale nnyo mwebalida kunyaniriza bwe muti nanga bimaze okubeera nga bigwawo njagala nsooke nkuzzeko emabega katono nnyo ebigambo bino nga tebinaba kubeera nga bibeerawo. Nkulaga embeera bwe yabadde ku kisaawe wali mu ggwanga lya South Africa oba oli awo bannayuganda bano babadde bakoze fujjo kubanga okusinziira ku mawulire poliisi geewa bagamba nti ono babakubidde ne babategeeza nti agenda kubeera nga ayanirizibwa bannayuganda bali ku kisaawe abakozi b'effujjo. Kati kansooke nkulaga akatambi ng'abantu bano bali awo balindidde pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe gwe kennyini weeyawulire ddala ddala bano babadde bakola fujjo oba babadde tebakola fujjo. Kansooke mbikuwe katono nnyo nkukomyewo nkuwe amawulire amalala g'ogenda okubeera nga mukwano gwange ampuliza weewuunya naye nga gaguddewo era ng'olina okubeera ng'ogategeera. Bamu
That's our president. That's our president. Kati ebyo byonna nga bigenda mu maaso wali mu ggwanga erya South Africa pulezidenti waffe agenda kuvayo ng'ennaku z'omwezi 5 lunaku olwokuna ayolekere mu kibuga Ntebe wali ku airport ate olwo ayolekere ekibuga Kampala. Kakati mu mbeera eno bannayuganda kakadde kalamba batandise dde okubeera nga beekuŋŋaanya n'okubeera nga bayooyoota enguudo ono wagenda okubeera nga ayitira ng'amaze okubeera nga ayingirawo mu ggwanga erya Uganda. Era ebipande bannayuganda bamaze dde okubeera nga babitimba ku nguudo wonna, abalala babiyooyoota, abalala babisiimuula. Era nga bw'olaba mukwano gwange ampuliriza embeera eyo yakeetayiriro yakeetegekerero nga beetegekera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ab'engoma baziguze dangenda kubeera nga nzikulagako zonna, engoma empuunyi namunjoloba, engoma ensiita zonna weeziri okubeera nga zaaniza pulezidenti olunaku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 5. Embeera eyo kasooka ngikulageko katono nnyo tweyongere mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Watamala okukwata ne bikwataalo Bino ebirevu nyalo kibini ng'ebirevu ekirevu kisimuuleko enfufe sajja alina ekirevu ekirungi ku bino ebirevu ebikadde okitegeera bidebyo bikulu nnyo mwana mulina okwebeereramu so okwale ne ka vidiyo akalala abantu bonna weebali ng'ate obeera musanyufu tonyiiga ng'okola ekintu tolina kunyiiga ng'okola oba okitegeera awapawa ya ebiruma abayaaye mwe mugende mulongose ekifaananyi bebi mwe mugende musiimule ekifaananyi mugende mulongose mukisiimuleko nakyo ebirevu ebyo bikwate bulungi Ampuliriza nga bwe nkunnyonnyodde teri kulanga kulala buli munnayuganda yenna amaaso ge amatu ge na buli kimu kyolekera wali nga 5 olunaku olwokuna ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okwaniza omukulembeze waffe. Nakugambye nti amaze okubeera ng'atonya mu ggwanga erya South Africa olunaku olwaleero, era olunaku olw'enkya agenda kusinkana abakulembeze ku lukalu luno olwa Africa abanyigirizibwa abakulembera abantu abanyigirizibwa mu mawanga ag'enjawulo. Bw'anaaveeyo ng'ennaku z'omwezi 4 akomewo Entebbe awo tusobole okubeera nga tumwaniriza ffenna. Wabula nkugambye nti abantu bakyetayirira n'okwetegeka. Kankwongereyo katono nnyo ku bantu abalala beetegeka bwe mbakugjamu awo nkutwale mu waaka ate anaafundikira olunaku olwaleero. Twagala otegeeza bannayuganda mwenna engoma tuguze gundi namba mwenna bagenda okubeera ku Ntebbe Road. Mwenna bagenda okwaniriza pulezidenti nga 5 tewali budde singa tewali budde fe tusiimudde Ntebbe Road tujja teri agambayo. Nkugambye tubadde tukyali awo nga tuli mu keetegeekerero ak'okulinda omukulembeze waffe w'eggwanga. Laba amawulire amalala ageewuunyisa bwe gavuddeyo okuwaalirira ennyo n'okwagala okubeera ng'omuntu bamulabawo. Ebiseera ebisinga bizaaza abantu bye batandikoze, oba oli awo ate amazima ne gazuuka ng'oli kyabadde asuubiza bannayuganda oba kyabadde abalaga
nga si ekyo ekituufu ekiriwo ekyenkomeredde. Kati mwenna mujjukire mwami Kataalo ono Bobi Kulu mukwano gwange ampuliza yavaayo ne yeetimbatimbawo nga bw'aguze emmotoka etayitamu masasi wabula ebyama bimaze okubeera nga bizuuka. Ono yakwata kimotoka bino ebyaffe ebya ordinary kakati n'akitwala ne bakyokeramu amabaati ne bakyokeramu ebirabirwamu n'ebigiraases. Ono n'akituuma Hama nti we emmotoka eri Hamadi oba n'akituuma Amadi so si Hamadi wabula n'akituuma Amadi emmotoka eri bulletproof etayitamu masasi. Kati abadde akyali awo mukwano gwange ampuliza ng'akyesudiya ng'akyasuula wolokoso ng'akyerangalanga kakati bwino n'avaayo akatambi nkakuleetedde kawulirize kubanga abasajja bavuddeyo ne bateekawo n'eddoola ne bateekawo n'omudidi gw'ensimbi okubeera ng'ono bamugamba aleete ebiwandiiko ebituufu ebiraga nti eno emmotoka eri Amadi. Kakati nno abaleeta ne bakubeera nga addamu abasajja ne bamwabya ne bamala okumwabya ne bamwabuluza n'okubeera nga bamwabuluza. Kankujje wa Hajimiti katono nnyo nkulaga emboozi eno ogenda kutya abasajja nti baagala nnyo babalabeewo naye nga munnange okubalabawo tebakikoleredde kimala okubeera nga batuuka ku leveyo gye baagala okulabibwamu. Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 okyali ku EKTV nange Eke Master sigenda kubeera nga nkulwisa nga bwe nkusuubiza okutwala mu katambi fe wantuliwo kubeera nga tulabisa nga bwe nakunyonyola nti omukutu guno gwa muntu wa wansi omuntu oyo anyigirizibwa oyo gwe banyigiriza mukwano gwange ampuliza gwe nange bannakunkunyedda ne nkugamba nti gwe munnanga baakolamu ababede abalina ssente zibatwala Bulaaya okubajjanja baguno omukutu gwoli waba wakyamu si wawo omukutu guno gwaffe gwa nkyukakyuka abali mu struggle abaagala Uganda empye kulukuta amatano mbisi gwenjuki feffe kaba kuŋŋaaniye wano kati kankusoke nkutwale mu bubaka buno akatambi kano kakase nti omusajja bulijjo atweragirako bweragizi n'okuburaginga naye emmotoka gy'alina tebangako Amadi bwina amaze okubeera nga azuuka wuuno katumuyingirire ate naye omuwulire okakase ggwe. Ntaddewo miliyoni 10 bw'oleeta bill of landing nti waleese emmotoka eri bulletproof mu Uganda. Naye bannange obulwadde bwe bayita Bobi Wine syndrome bulumye Bebe Cool emyaka gigenda 4. Kati wuuyo bwe yalaba bulletproof President Bobi Wine yajja e Texas eyina ne certificate of being a bulletproof. Naye n'akwata ekiboloka ky'abadde avuga n'agenda n'akikyusa amagundi amadinisa nti nakyo bulletproof. Bebe Cool ntaddewo ssente ziizino n'endala mweziri mu nsawo omwo. Ntaddewo miliyoni 10 Bebe Cool bw'oleeta n'olimba abantu kati mamulaba nalese emmotoka ya bulletproof kumbe baagikoledde wali wa Musa Bode Katwe. Okitegeera limba abalala naye nze tojja kunnimba Azore Sudiman peace and I'm out. Abadde Sudiman yaleese bwino omukambwe naga nti emmotoka baagikolera no wa Musa Bode waffe bakolera amajiiko ne zifooko emmotoka baafumba nfumbe naye tebangako Amadi oba kivita bulletproof ampuliriza kakati nga tumaliza akatambi kafa kolwaleero kankulekeremu akatambi kano okawulire kubanga nako kakulu nnyo naddala gwe munnanga yagala enkyukakyuka kubanga Uganda gy'olimu tomanyi lwokeesa lwobala jonna kukoledde akatambi ne kugamba nti omusajja wa SFC mukwano gwange ampuliriza akuma mwami Museveni omu ku bakuma mwami Museveni wali mu kibuga Ntebe ono yabazidde okubeera nga attibwa okusinziira ku babadde obaga nti omusajja bamusanze ajjudde ebisago yenna naye nga kigambibwa nti ono abadde lujuuju mbunga omwenge agwebikana aguna guna bammabaalo omwo mbw'ate nga mwalimu n'abantu abaali babeewerera abasajja bano okusinziira engeri gye bayisaamu bannayuganda oba oli awo sometimes nga tebe
tebeera nnungi. Kati tetumanyi kituufu kiki kyassiza musajja ono, naye ng'amawulire agaasembyeyo galaga ono baamusanze aliko ebiwundu ebikwiro era ng'ali kumpi, kigambye okusinziira ku babuuliriza oba ku mawulire agava mu poliisi ne we baamuttidde we baamusudde nga kumpi Kinyana Mpindi n'ebbaala eno gye bateebereza okuba nga babadde ali omwo nga mweyanyweredde omwenge. Kale kankusaba n'obwombe fidde eno gimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tamule ffenna mwakafu atagwa malojja kankomeo mu katambi akalala oba oli awo nkubuulire ensasagga ate egudde mu UPDF ate kino kikambwe. Naye ebe narabye ebunyolo Watidde. Nze natidde Kyewalabye ebunyolo ku bungi bw'abantu bewalabye ebunyolo nga baaniriza mwami Kyagulanyi. Watidde. Nze natidde tujja kubanga tuwangula naye bwe tunaagenda ku kalulu ak'obwenkanya tuyinza kuviira maawe. Sikana akalulu k'okubba.